ayinza okufuna ekirwadde oba food poison nga yakifunira ku mbaga ya Kato Lubwama esembayo. Wabula buli alina ekirwadde bw'alya era bw'anywa awone, ajjukire nga bujjukizi nti yawonera ku mbaga ya Kato esembayo. Katonda affe omulungi, era twongera okukwasa buli kigambo kyonna ekigenda okwogerwa kibeere ekigambo kya ssanyu kya mirembe, kubanga omugenzi yalaama nti tusanyuke busanyusi. Waleme okubawo ekigambo ekiyinza okuva mu kamwa k'omuntu yenna oba ku mutima gwe nga kiina gwe kifumita, nga kiina gwe kikosa, wabula buli kigambo ekivaayo kibeere kya bulamu era kya mirembe. Mpaddeyo abantu bano bonna, weebale Mukama watukuumye nga tujja, neemu okuddayo tukuume tuddeyo bulungi. Nkwegayiridde nkozesa neemu okubeera nze, era waleme okubawo omuntu yenna wa Bujingo ekitiibwa kyonna bakiweggwe, nga byonna byoyagala okwogera obiyisizza mu nze, mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye, amiina. Nsanyusa okubalabako abali wano mwenna n'abali ku mikutu egy'enjawulo eno mbaga. Mwebale nnyo abakoze byonna bye mukoze, mwebale nnyo. Ntandikirewa maama, weebale egguma, ate weebale kugumya abaana. Eno embaga nkulu nnyo, buli muntu agyetaaga yesembayo. Naye kyenjize wano olwaleero nti Kato Lubwama ayinza okuba y'omu ku bantu abadde basinga obugagga ku nsi, era alese obugagga n'ebyobusika ebitabalika. Tuzimukubire kubanga azimugwana, kubanga mu Uganda gye tulimu ffenna gye tumanyi abantu bagula abakaabi. Abantu bagula abakaabi, naye ku Kato Lubwama omukaabi talina katale. Abantu bagula abaziisi, naye ku Kato Lubwama tetujjaawo ng'ate n'abalala bakyajja. Maama n'abaana, kino kye bayita social capital. Buli gwe mulaba wano tasula kuno, abamu gwe mulundi gwaffe ogusoose okujja. Naye olw'obugagga obungi ennyo omulongo bwalekedde abaana obusika, Bayibuli eyogera mu ngero 13 olunyiriri lwa 22, Proverbs chapter 13 verse 22, egamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika. So bono bonna busika, era njala okuzzaamu abaana amaanyi ne maama temusobola kulumwa njala. Ffenna abasigadde tuli bazadde, ate Mukama atuleseewo olw'ekigenderwa. Ate temujja kubulwa fiizi, temujja kubulwa mmere, tiwaliwo kigenda kubula. Bannaye Kato alese ebintu abaana n'abazzukulu bye batasobola kumalawo, tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Nzikiriza ddala ng'omukwano guno tegugenda kukomaawo, gugenda kugendera ddala mu maaso. Mwebale nnyo okwagala Kato, okumwagala okunene okwenkanidde wano. Njagala okwebaza nga mmaze famire, njagala okwebaza Alhaji muganda wange, muto wange, omubaka wa Kampala Central Nsereko. Tumukubireko mu ngalo abooluganda. Nsereko atulaze ekirungo ky'omukwano ekituufu bwe kibeera, n'amujjanjaba ne bagenda bonna ebweru, n'amutwalako awutu, n'akola atya n'okutuusa olero nga tannaba kuwummula. Bano tukubireko Alhaji Nsereko engalo mundi ogwokubiri. John Segawa, Abe Mukiibi, Maria Mundagire, fraternity yonna
eya ba performing arts mwebale nnyo okubeererawo Kato Lubwama. Mbebaza mwenna abatindize eggenda okujja. Kato kati kitumanye ne batumudescribinga baamuwa omudaali ogw'obuzira naye ffenna tumukubire mu ngalo kubanga wiina. Kato wiina. Nalaba Kato nga sinnaba kulokoka n'abeera mukwano gwange ne tubeera ba mukwano. Bw'aba alinamu kyayinamu kye tulyako bwe mba nnyinamu kyenyinamu kye tulyako mu 1990 89 nze kati maze emyaka 30 nga ndi mulokole nalokoka 92 era Kato yasooka okuŋŋamba nti olimba olokose biki naye olugendo lubadde luwanvu. Kato ye yekka abadde alina obuyinza era agenze nabo tewali mulala alina buyinza obwo okuva eri ng'ojjanga oŋŋamba nga abantu bonna bawulira naye gwe muyaaye gwe muyaaye kati gwe muyaaye golooza sente ogenda zirya wekka. Kyemba nnyina kyonna akwata bukwasi musawo n'akijjamu oba nze neneeyangwiriza n'enkijjamu aleme kuntawaanya n'enkimukwasa bukwasa ye yekka abadde ava eri nanga nti gwe muyaaye golooza sente ogenda zirya wekka. So Kato weeraba Mukama akuwa emirembe. Nfiiriddwa nnyo okusinga omuntu bw'asobola okulowooza. You can imagine such an old friend akumanyi mu bulamu bwombi, amanyi mu bulamu obutali bwa bulokole n'amanya ne mu bulamu obw'obulokole. Era neebaza ne famire okubanga eyimiridde naye mu kujjanjabibwa kwonna. Sirema kwebaza CBS okubanga yamuwa omulimu leediyo y'Obwakabaka tugikubireko mu ngalo kubanga nze ne Kato Lubwama mu bulamu bwaffe obwo obw'omu 1999 nga tetusuubira nti bwe tuli batuvudde mu bulamu bw'ensi walibaawo n'atusomera ekirango ku leediyo nti twafudde. Naye ngenda okuwulira nga Kato Lubwama ali ku leediyo abwatuka ku CBS leediyo y'obujjajja. Waayitawo akaseera nange ne ngenda ku leediyo natandikira ku leediyo gye bayita Impact FM eya muzeeyi wange Dr. Joseph Sewadda, ne ngenda ku Dembe FM ate okutuuka Mukama lwe yansobozesa okubeera n'ekirooto ekiteekawo Salt FM ne Salt TV. Kato wiina finally n'akola ne TV naye nzijukira ng'agenda kujejjako yajja n'aŋŋamba naye muyaaye gwe olemedde ku kintu kino neze nkivuddeko TV tesoboka. So ndabye Kato ng'alinnyalinnya okutuuka lwavudde mu bulamu bw'ensi ng'ali ku ddaala lya honorable okuva wansi ate n'atagaana level zonna wadde yafuuka honorable abadde honorable w'abantu. Honorable gw'osanganga ku buli stage yonna talina wagamba nti nze nyina bwe natuuka sikyetaaga bantu. Aliko ebyokuyiga bingi nnyo. Tumukubireko mu ngalo obulamu bwe awangudde era awangudde obulamu bw'ensi eno. Challenge gye tusigazizza kwe kubanga naffe tusobola okutuuka ku kitiibwa ekifaanaganako bwe kiti. Ye challenge gye tusigazizza. Nyina be nabadde mpulira nga bagamba nti Kato Lubwama baba akikubye nga atutuuzizza ennaku musanvu. Ngenda kukola 14. Ngenda kukola 14 abala n'agambye awalala nawulidde bagamba bagenda tubeezaawo omwezi mulamba. Naye muganda wange omusajja yali ewaffe Masaka baali bamuyita Mwami Donozio Begumisa, yali musajja munyankole ng'ali waffe Masaka eyo nga buli lwamala okunywamu ku mwenge ng'aga nti twenkana ali mukamwa, twenkana ali luddawa, twenkana ali mukamwa. Teweegaza mu nnaku za Kato gwe tandikawo ekikyo kino yakikoze kiwedde naye togamba nti ojja tumazaawo 7 oba 14 oba 3. Emirimu gyo giyinza obutawera bulungi ku minzaani.
atuwadde okusoomooza tumukubireko mu ngalo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Enjiri yange gye ŋŋenda okubuulira nagisabidde era nsaba tugiwe akaseera tugiwe amatu. Eva mu ssaala ffenna gye tumanyi eri mu Matayo essula ya 9, Matayo essula ya 6. Nja kugattako ennyiriri endala nnyingiko. Matayo essula y'omukaaga okuva ku lunyiriri olw'omwenda. Matayo essula ya 6 okuva ku lunyiriri lwa 9 okutuuka ku lw'13. Bayibuli egamba bw'eti: Mukama waffe atugamba nti bwe tubanga tusaba tusabe bwe tuti. Osobola okugikebera ku ssimu yo kubanga sirooza nti bangi abalina hard copy wano. Egamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwewolako. Totutwala mu kukemebwa naye otulokola eri obubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda ffe omulungi n'essaala eringa eya bulijjo era gye watuwa gye tunaasabanga bulijjo, nkwegayiridde gitubikkulire leero okugenda ebuziba, era tuve wano nga tulina kye tugiizeemu, tuleme okugisabanga nga tujanguyiriza bwanguyiriza ng'enkola bw'ebadde nti tujjanguya ne tugivaamu ng'oluusi tutegedde makulu gaayo. Tuwe okubikkulirwa olwaleero abali wano ku mbaga ya Kato esembayo mu nsi, n'abo abali ku ntimba ez'enjawulo abagoberera nga bali mu bifo eby'enjawulo, bonna babeeko kye batuukako. Mu Kristo Yesu tusabidde okusaba kwa leero. Amiina. Bayibuli etugamba Matayo essula ya 9, Matayo essula y'omukaaga olunyiriri lwa 9 okutuuka ku lunyiriri olw'13. Mukama waffe yagamba nti bwe mubanga musaba musabenga bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo. Nali musajja mu Katoliki nga sinnaba kulokoka, era omugigi nagumalira mu kigo ky'Enkoni. Yasomera mu St. Herman nga toyinza kutuula kya 7 ng'omugigi togumalanga, naye sala twagisabanga ku speed. Ne wano wandibaawo abajanguya Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, ng'ewedde. Olwaleero njagala essira tulisimbe ku kusonyiwa. Essira njagala tulisimbe ku kusonyiwa, kubanga atugambye nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Mu lulimi lw'abavubuka okwo okuba kwekuba jje bw'oba tosonyiwa ng'oyagala osonyiibwe, kubanga ekigambo kitandikidde gye tuli nti otusonyiwa ebibi byaffe, ke kasooka nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Kiŋambira akuliraanye tubeere ffenna mu saavisi. Ŋambira nemba nti essaala egamba nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Olwaleero tusobola okuba nga tuli wano olw'okugenda kwa Kato Lubwama eka
fena gye tujja okulaga ng'ekituyambye okutuula wano Kato Lubwama naye nga gwe baakutuuzizza naye owulire olinga yatudde ku macupa ge baasizza oba olinga yatudde ku maggwa bwe watudde naye si kyaliyo si mukwano gwo temwematira naye olw'ekiriwo olwaleero tolina kyakukola otudde naye nkwegayiridde wuliriza essaala ya Mukama waffe entunuulidde naawe ekutunuulidde egamba atusonyiwe ebibi byaffe nga naffe kitandikira eno nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Ennaku zino tulabye abantu bangi abatemuddwa ate tulabye abantu bangi abesse naye ekyo kiva ku ki? Kiva ku katundu kano aka otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Akatundu ako be katanoga mu mubiri gwa muntu, mu mwoyo gwa muntu, mu bulamu bwa muntu, abeera layikira okukosa obulamu bw'abantu abalala naye yennyini okwekosa. Bw'ototta mulala wetta. Abalala tebalina gwe basse nabo tebannaba kwetta naye batambula boogera nti baafa dda. Mubasanga eyo n'agamba nviira nze nakola ki? Nafa dda. N'obuuza nti kisoboka kitya okuba nga tuli mu nsi nga tuyisiŋŋanya n'emirambo? Akagambo k'okusonyiwa kantu kakulu nnyo. Ebisaanyizo by'okusikira obwakabaka bwa Katonda kusonyiwa. Katonda atwala mitima egiri klini. Eno gye tuli wa nnyaffe era Uganda tugiyita nnyaffe naye kitaffe Bayibuli etugambye mu ssaala nti kitaffe ali mu ggulu. Abooluganda, omwana bw'agenda ewa kitaawe ebeera sobi? Tekiriko debate ndowooza, omwana abeera wa musajja. Kale abaagala okudebate nga tubakkiriza naye ng'omwana abeera wa musajja. Oba toyagala mumuwanga mulamu ojja mumuwanga akoze eki? Ng'afudde. Osobola okukola empaka nnyingi ne poliisi n'ekuyambako n'obeera naye omulamu naye poliisi tekuyambako okumusigaza ng'afudde. N'olwekyo okugenda ewa taata essala si bwetandika. Kitaffe ali ludda wa? Kitaffe ali mu ggulu. Tukulira wa maama naye finally tulina okuddayo eka. Kato azzeeyo eri taata. Nzikiriza nti buli ali wano akimanyi nti Kato ekibadde ekimuluma abadde akyogererawo, abadde n'amwatulira, akubuulirirawo ate n'ebiggwagwa bw'oba onyiize ogenda okulaba ng'enkyakunoonyaako kitegerekeke nti bye mwayogeddeko jjo byawedde, ye yakutte edda chapter endala. N'olwekyo tetunakuwala kubanga ffenna newankubadde nga nnyaffe atulera, atuwadde emmere, atuwadde buli kimu, ne finally tujja kuddayo ewa taata. Naye bitterness tetuyamba kuddayo wa taata. Tuteekeddwa okubeera abantu abasonyiwa. Peetero ayogera mu Bikola by'Abatume Ssuula 3 bw'asanga omusajja omulema nga atudde ku mulyango gwa yeekaalu. The book of Acts chapter 3. Abamu bawandiika, abalala babikula n'ekusimu n'osomayo, abalala bajja bikeberera ewaka agenda kubeera bumuwaka. Naye Peetero bw'asanga omusajja oyo omuleme yali amaze ku mulyango emyaka 40. Omusajja yagenda maaso n'okukola kyabadde akola bulijjo. Mumpeeyo akasente, mumpeeyo akasente, mumpeeyo akasente. Peetero yamutuukako n'amutuulira nga alina Yokaana. N'amugamba nti feeza ne zaabu by'oyagala wano sibirina, naye kye nnina kyenkuwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi, tambula.
omusajja oyo tumuyimbako buyimbi, nzijukiranga ne mu kereziya nga tumuyimbako, yatambula nga bukatendereza, yatambula nga bukatendereza, mu linnya lya Yesu Kristo Omunazalesi, tambula. Ekintu te ku musajja oyo Peetero yamugamba nti feeza ne zaabu sirina, naye kye nnina kyenkuwa, mu linnya lya Yesu tambula. Omulamwa guli ki? Tosobola kusonyiwa nga mundaayo tewaliyo kusonyiwa. Oteekwa okuba nga gwe wennyini weesonyiye munda n'ojjula okusonyiwa, n'omanya nti buli muntu asobya, n'olyoka osonyiwa n'abantu abalala. Kimbulize niba nti munda oyinamu ki? Munda oyinamu bitterness oba oyinamu forgiveness? Ekiri munda kye kyokka kyokka kye tukakasa nga kyogenda okutuwaako. Mukama waffe Yesu ayogera mu kitabo kya Luka essula y'omukaaga olunyiriri olw'45. Luka 6:45, oyinza oziwandiika ojja zikeberako. Yagamba bw'ati nti omuntu omubi ebintu ebyo ebibi abijja mu tterekero nga gwe mu mutima gwe, n'omuntu omulungi ebintu ebyo ebirungi abijja mu tterekero era nga tterekerero si ddala gwe mutima gwe. Ewaffe eyo Masaka gye nakulira, kyemmanyi neeno kye kimu kubanga ffenna tuli mu Buganda, bagamba nti gambobbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Kizibu nnyo okufubutuka eri n'ekuvuma ngamba nesipulani nga kuvuma mbu kubanga ntamidde. N'olwekyo tukebere ekiri munda mu mitima gyaffe, bwe kibanga kibi tukidiliitinga olwaleero, tukiyiwe, kubanga ekituufu kiri nti olunaku lujja kukya nga ffenna tuli ku mulyango twagala kuyingira eri kitaffe, naye ng'ekigendo tugana okuyingira eri kitaffe ekisumuuzo twakiremera. Twagana okuggulawo emitima gyaffe tuteekemu wiiru ya Katonda. Okwagala kwa Katonda kwe kulina okukolebwa mu mitima gyaffe. Okwagala kwa Katonda, Katonda ffenna tukimanyi nti musonyi, era tukimanyi